Familia ya Joseph Baguma egamba nti yali kayungirizibwa ttaka eyawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 mu Desemba 2022 ekyebando Nansana. Mwannyina wa Baguma Jemba Judith atubuulidde ebyaliwo mu kuwamba mwannyina. Abaamulaba bagamba nti nno yakwatibwa drone kubanga mukyala walina omukyala n'abaana 6. Abaana bakuze beebuuza taata waabwe yalaga wa tebamanyi gy'ali. Tewali nsonga kubanga Baguma Joseph teyali mbyabufuzi. Saamuwulirako nze ndi sister we yanzirako naye saamuwulirako ng'ayogera ku byobufuzi byonna. Simanyi oba ku mirimu yabyogerako naye nze siina kyemmanyi ku kikwatagana ku ebyo. Emboozi gye twanyumyanga ekyo tekyabangamu. Okiwulira taata? Naye bwe yali ava waka agenda ku mulimu ssaawa 4 ez'okumakya kyava asisinkana abantu emotoka 2 eya drone n'endala nga ya NRM nga bagipintinze yero. Abaaliwo bino bye babitugamba. Kati wabisisinkana ekyebando Nansana bwabisanga ku stage yali atudde ku adiwe yeemu ng'ayina ba brother baffe baalinda bagenda Kakiri bayina ettaka lye bagenda okulaba. Kakati munnange teyamanya nti wabaddewo bwe bayodde bwe wamala okuyoola abantu abamu oba bangamba abantu 8 emmotoka n'epakinga ku bbali. Bwe za pakinga ebbali ye bwe yajja n'atuula ku adiweya ajjayo essimu ye atandika okukola ki okubira bali baalinda alaba tebatuuka. Munnange kati banambu ne muvaamu mu motoka ya drone mwavaamu abawala n'abavubuka bali bambadde leeya ne bajja ne bamugamba tuwe essimu kozi yali akutte smartphone ng'akuba ssimu n'ababuuza essimu yange mujagaza ki abalaba muleeya tamanyi kigenderwa kiriwo essimu yange mujagaza ki. Kakati bw'amala kibabuuza ne bamugamba tuwe essimu n'abagamba mujagaza ki oba yalowooza babbi naffe tetumanyi. Munnaye nga bamukwata ku mpaka nga bamuyingiza drone. Bannyina Baguma 3 tubasanze kyali wajjala Namugongo olwo ne batottola ennaku gye bayitamu okunoonya mwannyinaabwe nga tebafuna kuddibwamu. Yabulanga 3 Desemba 2020 n'essaawa ya kakano tetumanyi gyali Baguma Joseph. Twagezaako munoonya buli wamu ne tusisinkana abantu abasinga obungi naye nga buli omu tamanyi mayitire. Ne tubuuza wano ne wali ne tugenda mu buli komera twatuuka ekitalya ne tutuuka ekigo ne tugenda Nalufeenya ne tugenda Luzira buli komera lyonna lyomanyise naye Baguma Joseph yatubula. Ne tulanga ku TV ne tulanga ku radios ne mu kooti Makindye twagendayo yonna twatuukayo ssebo. Makindye okugendayo waliwo omwami eyatukulembera n'atugamba mujje tugendeko ku kooti waliwo be baleeta okwoza naye tetwayingira. Twakoma wabweru kuba tebaatukkiriza kuyingira naye nga twalaba abaava mu kimotoka. Yes, twalaba abaava mu kimotoka era okutunulamu nga Baguma Joseph taliimu. Twatambula ne ku mapoliisi tetwatuka kubanga tulina mu kuziika naye nga mu kooti batwetaaga ne tweyabuzaamu ne mugamba gwe tuka mu kooti ffe katusigale mu kuziika naye nga ne gwe tufiiriddwa ba famire naye okutuukayo kumubuuza nga batugamba tewali kyetufunyeyo batugobye. Bano baagala gavumenti ebabuulira omuntu waabwe gy'ali era bw'abanga yafa ekyo bakitegeere omulambo bagubaawe baziike n'ekyo kiggwe. Oba baamutta oba baamusuula mu nnyanja ffe batuwe ebisigalira bye tukole tumanye nti ddala taliiwo okusinga okutwetoolooza kuba teyalina musango ali innocent. Ayina abaana n'omwana we yafa nga ali mu kkomera. Mwana wa mwaka gumu yamuleka muto bw'aweza omwaka gumu n'ekitundu n'afa. Ebyo byonna tabimanyi. Ayina abantu be yali alabirira. Ayina abaana abakulu bonna kati tebasoma abasinga. Baatuula wansi. Omwana wa Baguma omukulu alina emyaka 18. Tebasoma. Tebakyasoma sente teziriiwo. Mutuyambe tumanye Baguma Joseph gy'ali. Tukaaba emisana n'ekiro mwagala tukole ki? Omuntu eyali innocent tali mbyabufuzi ali ludda wa mwagala tukole ki? Yene bwe biba byabufuzi omuntu bw'abaako sayidi guba musango. Si musango kuba be bateekawo ebyokulonda bwe baba tebabyagala babijjewo. Tumanye nti okulonda kwavaawo tekuliiwo mu ggwanga. Singa omwana oyo kisinga kwa Kristo okubeera nti owulira nti omuntu yafa nomanya nti amalalo gaagali wali ngalabawo naye bagamba gyali
naye tetumanyi kifo kituufu. At least abeeraho komukubeera nemugamba twamulabyeko oba okiraba, ne tugamba twamulabyeko wuuyo.